Kakati omukyala gw'olaba oyo mu katambi aguza amafuta ga petulooli ne yeekumako omuliro mu nnyumba, n'akuma ku bbaawe taata w'omwana we omuliro mu nnyumba, n'omwana waabwe ow'emyezi obwezi naye n'amwokya ng'ayagala bonna bonna abatte ensonga omusajja asussizza obwenzi, bonna kaabatte baveewo. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako viidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Mu bitundu eby'e Busia ku kyalo bakiyita Alubaine ye wagudde ekikangabwa kino. Omuwala gw'olaba oyo mu katambi amannya ge ayitibwa Shamira Hussein kati omugenzi. Waaguza amafuta aga petulooli n'alinda bbaawe ng'akomyewo ewaka n'ayiwa amafuta gano aga petulooli mu nnyumba n'agikumako omuliro bonna bonna bafiire mu nnyumba, omusajja ng'asussizza obwenzi era n'abookya. Omukyala ono amaze ebbanga ng'awulira oluvuuvuumo nti omwami we alinayo omuwala omulala gw'ayagala atali ye. Amaze ebbanga ng'abiwulira era ng'azze akuuma obusungu bwe buno. Mikwano gye bwe gisanga omwami bamusanga ng'alina akawala akalala k'apepeya nako eyo mu butawunitawuni eyo obulala. Nga bumanyi ebiseera ebisinga abasajja ku byalo batera okuba n'obuwala ebusukka mitala. Kati wabeerayo abamumanyi nga bamanyi n'omukyalo ono ne bajja ne bamuleetera olugambo ne bamugamba wange, okimanyi nti bbaawo tumusanze n'akawala eri egindi? N'ajja ng'akuuma obusungu era ku mukutu gwe ogwa social media azze ateekayo obuvidiyo obukolima nga bulimu ennyimba ezikolima. Bw'awulira oluvuvumo nti bbaawe bamusanga n'omuwala omulala oba n'abakazi abalala eyo ayenda, omuwala ono atandika okwagala okkeberanga essimu y'omusajja alabe mukazi kyoyo asigula bbaawe, mukazi kyoyo ayenda ku bbaawe. Bwe yakutte essimu yagenze okusanga ng'essimu y'omusajja ejjudde message ezisuusuuta, eziwaana, eziswitiza, ez'omukwano, n'agwawo ekigo. Yalinze bbaawe ne yeebaka bulungi nnyo, n'alyoka akebera essimu y'omusajja. Yagenze okusanga ng'omusajja ajjuzza essimu muli eziswitiza, ezisuusuuta, eziwaana, omukazi omulala n'ajjula. Naye ku olwo talina kye yakoze, wabula ndowooza muli mu mutima yagambe naye omusajja ono yeeyita ki mazima ddala. N'andekanga mu nnyumba n'agendanga n'awanankuza abakazi abalala, nze ono ndi nakawere naakamuzaalira omwana. Ndowooza n'afunamu ekirowoozo muli ekigamba nti omusajja ono bw'anaaba tamukomezza ku bwenzi bwe buno tagenda kufunamu. Munnange ng'olunaku lukya bulungi nnyo ng'omwami atambula agenda okukola. Balina nno omwana bano ababiri. Omwami bamuyita Hussein, omukyala bamuyita Shamira wa Hussein, osobola omuyita Shamira. Erya Hussein yali ewa kubanga lya mwami. Omwami ng'agenda okukola. Kati omwami mu kugenda okukola, omukyala ono kye yakoze yagenze n'agula amafuta ga petulooli akadomola n'akateeka mu nnyumba, n'alinda bbaawe ng'akomyewo okuva ku mulimu. N'aggalawo bulungi nnyo ennyumba, ne balya emmere n'abalinda beebake. N'aggalawo n'ekkufulu, n'asooka n'ayiwa mu nnyumba yonna n'agiira petulooli. N'agamba bbaawe, obwenzi bukusukkiridde musajja ggwe. Lwaki wanzizaako omukazi atali musiraamu? Mu bakazi bonna bwe weeyagala okukwana n'olyoka okwana omwana omuto ow'essomero nga n'oyo omwana si musiraamu. Mu bakazi bonna bw'oyendako lwaki wayenda ku mukazi nga na si musiraamu? Nze ndi mukazi musiraamu n'olyoka onzizaako omukazi atali musiraamu. Ebyo ebigambo ng'abigamba bbaawe mu kaseera nga tannaba kukoleeza kabiriiti, olwo ng'ali mu kumulaamiriza, ali mu
kumuteka ku nninga ennyumba jjukira agiyemu petulooli eno obusungu bumujjudde akutta ekibiriiti mu ngalo. Omusajja n'alyoka yeewoozaako naye nga talina kyakyazza. Omwana ali mu nnyumba, bonna bali mu nnyumba, ennyumba omukazi agiyemu petulooli. Ekyasinze okuluma omukazi ono ye bbaawe okugera n'akwana omukazi omulala. Omukazi ate oyo gwe yakwanye nga si musiraamu, ono bamuyita Shamira. Kati ate omukazi gwe yafunye si musiraamu, kyamulumye nnyo. N'agamba omusajja ono tosobola kuntyoboola bw'otyo. Era omukyala kye yakoze kwe kukwata akabiriiti n'alyoka akakoleeza, ennyumba n'ekwata omuliro. Omwana ali munda, omukazi ali munda, omwami ali munda. N'alyoka abookya bonna. Kati ate Petro mumumanyi, abombujje bubumbujje, ennimi zisowokayo busobozi bwe ziti, ennyumba n'eryoka ekwata omuliro. Banneyiba ababadde ebweru bagenze okuwulira ng'emiranga egifubutuka mu muzigo wano eno omukyalo ono w'abadde abeera, emiranga ng'egifubutukayo nga baleekaana bannange tufa woowe ng'omusajja aleekaana alaajana, omukazi atwokyezza. Banneyiba ne balyoka bajja badduka emisinde ne batandika okukonda oluggi balumenye basobole okubataakiriza. Omuliro gwabadde gw'amaanyi, omuliro gwa Petro mugumanyi, naye era oluggi baamaze ne balumenya. Bagenze okusanga nga bonna babadde mu nnyumba okuli omukyala n'omwami n'omwana bali awo bonna bagudde wansi bazirise. Naye nga bayidde ebisooka n'ebisembayo. Ne basooka ne bakwata kibbebi ne bakifulumya, ne bakwata omukyala ne bamufulumya ebweru n'omwami ne bamufulumya ebweru, ne babaddusa mu ddwaliro. Omukazi yagenze aliko kikuba mukono, ng'omusajja naye aliko kikuba mukono, wabula omukazi yafiiridde mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro okumujjanjaba. Ono omukyala Shamira yayokyezza, ye yafiiridde mu kkubo nga bamutwala okumujjanjaba. Wenjogerera essaawa zino omusajja ye mulamu, teyafudde, naye embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira, aliko kikuba mukono. Embeera ey'omusajja mbi, aliko kikuba mukono. Omwana naye yawonye, ate ng'omwana teyayidde nnyo kiri awo nga bano abakulu. Omwana teyayidde nnyo nga bano abakulu, obuliro baamutuuseeko naye nga si gwe guli ogwo omubi ennyo ng'ono omwami ye omuliro gwamwokezza nnyo nga bw'okiwulira. Era taasulewo taasibe oyo ali ku mumwa, ali awo mu ddwaliro e Mulago. Omukyala ye mufu. Naye nga bwenzi obusungu bwamufuukidde, obusungu bwafuze omukazi n'asalawo ayokye bba amwokere mu nnyumba olw'okuba nti omwami mwenzi. Bakyala mukkakanye obusungu, mukkakanye ku busungu. Bannange mukkakanye ku busungu. Obusungu tebubafuga nnyo. Mukkakanye ku busungu abakyala. Oba okitegeera? Obusungu tebukukozesanga nsobi olwalaavu. Obusungu tebukukozesanga ensobi olwalaavu. Oyo omusajja gw'oyagala ennyo oba oyo omukazi gw'oyagala ennyo tewazaalibwa naye, kale wamuwa omutima gwe n'omwagala olw'ebyo byakukoledde, olw'essuubi gy'akuwadde ne laavu gy'akuwadde. Naye omuntu gw'otaazaalibwa naye tekisobola butakuluma, naye ate okwetta. Obutemu, bannange obutemu busukkiridde mu bafumbo. Obutemu bususse mu bafumbo. Tetumanyi kye tugenda kikolera, naye ng'ate bwo obutemu buyitiridde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukoto. Atandaba subscribinga, osobola okuba nti ate tosobola vidiyo gye mba nkuteereddeyo. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.